ekyokuddamu byonna eri buli kibuuzo ky'oyinza. Bw'atyo bw'ayogera Mukama nti muyimirire mu makubo mulabe, mubuuze amakubo ag'edda, oluguudo olulungi gye luli, mutambulire omwo. Nindirira n'essanyu lingi lwendiwulira Mukama ng'amba, weebale oli muddu mulungi, yingira mu ssanyu lya Mukama wo. Fuula omwesigwa ntegere kino leero, tindimuwanika Nyenyiza hasirange, tereka buteresi biriko na nyiri, alimbuza kyena bikozesa. Tereka buteresi biriko na nyiri, alimbuza kyena bikozesa. Si wange Mulamu sigange magezi si byange bya Mukama, si zange ensimbi si wange bugagga si byange bya Mukama. Bintu by'ensi biyita mangu, migaso gyabyo tegibeerera. Kuŋŋanya naye ng'ojjukira nti by'ofuna otereka bitereke. Bugagga nsimbi Katonda abituwa, ne tubikozesa nga tumweweereza. Kugabira beetaaga n'okubuulira enjiri, bawanika bwe mulimu gwaffe. Kugabira beetaaga n'okubuulira enjiri, bawanika bwe mulimu gwaffe. Si byange biseera si zange talanta si byange bya Mukama, si wange buyinza si wange butonde si byange bya Mukama. Nindirira n'essanyu lingi lwendiwulira Mukama ng'amba, weebale oli muddu mulungi, yingira mu ssanyu lya Mukama wo. Weebale oli muddu mulungi, yingira mu ssanyu lya Mukama wo. weebale oli muddu mulungi, yingira mu ssanyu lya Mukama wo. Nkwanirizaako omulabi wange omulungi yonna gy'osinziira okutulaba n'okutuwuliza. Nsanyusa okuba nti gy'oli okyali ku mulamwa ogwa puroguramu eno. Njagala okukulisa yonna gy'oyitidde olwaleero, gy'otambulidde n'abo abasiibye awaka. Mukama waffe yeebazibwe olw'ebyo ebituukiddwako okuyita mu nnaku. Weewaawo ate era njagala n'okwebaza emirimu gyonna gy'okola, kubanga gya bulungi bwaffe ate era nga gyatuweebwa Katonda yennyini okubeera nti no tubeera bakozi okusobola okulaba nga tweyimirizaawo n'okulabirira abantu baffe. So mu gyonna gy'okoze okuyita mu nnaku nkwebaza, era Mukama nsaba akikubalire gikuviiremu ebibala ebirungi.
nate era ntuuse ne programu y'eŋŋanzi ate era eyeekoledde erinnya okuyita mu bbanga okuva lwe twagitandika nga ye programu eyitibwa bayibuli egamba ki, nga ntuuse nange omuweerezaawo omwanjuzi era omutesitesi wa programu eno Maureen Namutebinga bulijjo. Nsanyusa okuba wamu nammwe olunaku olwaleero. Ate era nga bulijjo siita nzekka, mpita n'omusumba waffe Sebagala. Omusumba Sebagala tusanyusa okulaba ku ssebo. Amiina nnyo. Mukama yeebala akukuumye. Amiina. Yeebale nakukomyawo. Weewaawo. Amiina. Ankomezzaawo mirembe. Amiina. Ebisoomooza tebibulawo naye Mukama abituyisaamu byonna. Weewaawo. Mwebale okukuuma programu n'okugiwanirira. Mukama affe yeebazibwe. Weewaawo ssebo. Kakati omwagalwa waffe era nga bulijjo obudde tebubeera naffe naye nga tugenda okutandika programu eno katusooke tugendeko mu kyawandiikibwa nga leero tugenda kusoma mu Timoseewo ekyokubiri essuula eyokusatu tugenda kusomayo olunyiriro lwa 16. Timoseewo ekyokubiri essuula ya kusatu olunyiriro lwa 16 lugamba nti buli ekyawandiikibwa kirina okuluŋŋamya kwa Katonda era kigasa olw'okuyigirizanga, olw'okunenyanga, olw'okutereezanga, olw'okubuulirira okuli mu butuukirivu. Era tutuuka n'ekigambo kya Katonda okuyita mu bibuuzo bye weebuuza omwagalwa waffe atulaba. Twagala okulaba nga tweyambisa ekigambo kya Katonda kubanga nga bwe kitugambye nti kiriwo okunenya, okubuulirira, okutereeza n'okulaba nga tutambulira ku mulamwa Mukama waffe gw'ayagala tutambulire. So na kaakano tuzze n'ebibuuzo byongeera bulijjo era nga tusaba nti tuula ntende kalira olabe ng'ofuna emirembe osobole okuddibwamu ebibuuzo byo nga byozze obuuza. Naye nga tetunnatandika katusooke twewombeke olw'okusaba tutandike programu yaffe. Katusabe. Otuwa omukisa Mukama n'omwoyo omutukuvu abeere wamu naffe, amagezi n'okuluŋŋamizibwa bibeere gye tuli. Nkwebaza ku lw'omulabi wa programu eno n'awuliriza. Nsaba otuweere wamu omukisa mu nteekateeka eno ey'okuddamu ebibuuzo. Tutegeere ddala ekigambo kyo kinywerere obulamu bwaffe. Ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe bwe tusabye. Amiina. Amiina. Wa omusumba obudde bwaffe tebutera kuba bungi. Kituufu. So twagala tutuukire ku nsonga. Omwagalwa omu yatuweerezza ekibuuzo ekyagambye nti okukkiriza omuntu akufuna atya? Omuntu yakwekolera oba Katonda yakugaba? Eyabuzza ekibuuzo ekyo kyemmanyi abadde akirindiira okumala ebbanga ddene. Kituufu. Ekigambo okukkiriza kifuuse ekigambo ekya buli kifo. Oba oli mu takisi kkiriza, oba oyitaawo ku paaka kkiriza, kkiriza toyina kukkiriza, kkiriza n'ebirala. Kifuuse oluyimba mu kiseera kyaffe. Ndowooza mutuufu bw'abuuza ekibuuzo obanga ddala okukkiriza kufunibwa kutya era kyeki. Naye mu Abebbulaniya essula y'e11 awo bikkulawo. Abebbulaniya essula ya 11 onyiro lusooka. Ogwo tulera okusinziira bwe tuba twogera ekigambo okukkiriza. Onyiro olutuyamba okusobola okutegeera ddala ekigambo okukkiriza kye. Abebbulaniya 11 agamba atya? Agambye okukkiriza kye kinyweza ebisuubirwa. Kunyweza bisuubirwa. Kitegeeza ddala ebigambo ebitalabika. Waliwo ebintu bibiri mu lunyiriri olwo. Okukkiriza kunyweza ebisuubirwa. Ekyo kimu. Ekyokubiri kuba kutegeereza ddala ebyo by'otalabako n'amaaso ti ddala weebiri. Ekitegeeza okukkiriza kwesigamye ku bintu bibiri. Kwesigamye ku bisuubizo ate kwesigamye ku kye tutalaba naye ng'ate gyekiri. Nga era kisuubirwa. Ebisuubizo ebyo. Tugambe hope and faith. Yes. Kwagamba faith and hope is hoping for what you don't have. Kwe okuba n'essuubi ekkakafu ti newankubadde ekintu kiraba bulungi, newankubadde sikirinaako nnyo kumanya kumala, newankubadde nga siyinza nakuleeta bukakafu nti weekiri naye nina okukkiriza tekijja kubeera. That is faith mu byawandiikibwa. Era bantu bangi nnyo abaayolesa okukkiriza okwo. Genda mu Abebbulaniya 11 awo nsomerayo ku lunyiriro olwokubiri. Agamba atya? Olwokubiri. Kubanga abakadde baategeerezebwa mu kwo
olw'okukkiriza tutegeera ng'ebintu byonna byakolebwa kigambo kya Katonda era ekirabika kyekyava kirema okukolebwa okuva mu birabika. Olw'okukkiriza tukakasa nti ebintu byonna byatondebwa Katonda era tukakasa nti awataali kintu wabaawo byonna bye tulaba. God created the visible out of the invisible. Sure. Okukkiriza kwe kutuleetera okukakasa ekintu ekigumu ekyenkanaawo. Nga tolina kukkiriza tolina bw'oyinza kugamba nti ebitonde ku nsi byabaawo nga tewaali kantu. Kituufu. Okukkiriza y'engeri etusika ebirowoozo byaffe ne bikakasa ebyo biffe bye tutasobola kukakasa nti bituufu. Ate nno n'ayongerako nti yayogera bwogezi kigambo ne bikolebwa. Okiyita kintu kyangu okukkiriza. Kubanga nze mbeeraawo ne olaba ogoba kakoko n'okagamba vaawo ne kagandirawo nga ekigambo kyo tekirina n'amaanyi gagobankuko naye ekya Katonda kirina amaanyi agateekawo eggulu n'ensi. Okiyita kyangu omuntu okukkiriza ekyo? Kubanga waliwo theories nyingi nnyo kati eya evolution y'emu kuzeesinga obukulu. Twava nga tujja tweyubula okuva mu bitonde ebirala akasirikitu ne kagenda akeeteekako obutofaali obulala ne kakola kino ekyo ne kivaamu ettonde eddene ate ne livaamu kino ne kivaamu ne kifuuka ekikere ate ekikere ne kijja simanyi omukira n'amagulu ne kifuukamu lizard egundi omunya ate omunya ne kutuukako omukira kane ebirala ne tufuuka ekima paka twatuuka eno. Tolaba nti ebintu kubanga byandibadde bwange singa kyali nti it is a process yandibadde nakati ekyagenda mu maaso singa tulabyeyo waakiri oba kale gwe bawandiiseeko mu byafaayo nti ono yali kabaka w'egindi oba oluganda w'egindi yafuukiraawo enkima n'ava mu nkima n'afuuka omuntu yafuuka omuntu n'afuuka ekirala naye obutakyuka bwaffe twalemera mu bantu kabonera kasandi Katonda yatutondanga bwe tuli ebya miliyoni yazeego n'ebirala obulimba na kasasiro wandowooza z'abantu naye tulaba nti kikkirizika okuba nti wava mu nkima okusinga okukikukkirizisa ti Katonda ayogera bwogezi ebintu ne bibaawo. Olw'ekyo okukkiriza kukuŋŋaanya Katonda bye yasuubira kukuŋŋaanya essuubi lye tulina ne kukuŋŋaanya obukakafu ne kukuŋŋaanya ebitalabika byonna ne kukuteeka mu kintu kimu ne tufuna okukkiriza ti newankubadde nga tetubimanyi bulungi naye tulina obukakafu nti bwebityo bwe biri bwebityo bwe bijja okubeera. Kubanga era Mukama alina ne byatulazeeko okukakasa biri bye n'obulokozi bwennyini tubufuna lwa kukkiriza kubanga ffenna nti yaliwo nga Yesu bamukomerera. Obina bukakafu ki obukwatibwako ennyo nti ddala baamukomerera ddala yakufiiririra. Olina bukakafu ki nti omusaayi gw'omusajja Omuyudaaya eyakomererwa emyaka 2000 emabega gulina engeri ogenda okutwala mu ggulu. Ebintu ebyo byonna bw'obitunuulira mu bujjuvu bwabyo tebitegeerekeka bulungi. Bw'obitunuulira mu bujjuvu bwabyo tolina ngeri gy'obikakasa okuggyako ng'okkiriza bikkirize. Nze Musumba nina obukakafu lwaki? Kubanga ekigambo kya Katonda bwe ntunula gye kinzige n'omulimu gwe kinkozeemu nze ng'omuntu okulaba nti we nnali kati si wendi nkakasiza ddala nga Katonda ali mu bulamu bwange ng'alina kyakola okukyusa. Ekituufu kale gye bayita okukkiriza. Era Mukama tumwebaza nti ekyo okukkiriza kwakuwadde mu kigambo kya Katonda kisaakye na kwagala kwe. Si bangi abasobola okutunula mu kigambo kya Katonda ne bakkiriza mu bulamu bwabwe nti ddala Katonda aliko byajja okukola ebyenjawulo. So mu bufunze yabuuza ekibuuzo kino nti okukkiriza kyekyo. Buli muntu yenna ali ku nsi bw'abanga anaalega ku bulokozi ateekwa okukkiriza mu bulamu bwe nti yafiiririrwa nti ye tasobola kwerokola okuggyako ng'atadde obwesige mu musajja eyakomererwa 2000 years ago. Mulimu abasajja abakola ebikola by'okukkiriza abayinza otuyamba otuwa ekifaananyi ekituufu eky'ekibuuzo kino. Somako olunyiriri olwokuna era Abebbulaniya 11 agamba ali olw'okukkiriza Abiri yawa Katonda saddaaka esinga obulungi okukira eya Kayini eyamutegeezesa okuba omutuukirivu. Olw'okukkiriza Kayini ne Aberi bagenda okuwaayo saddaaka. Aberi ng'alina okukkiriza okukkiririza mu nsolo nti Katonda yatugamba nti okuyita mu musaayi gw'ensolo
mwe tulina essuubi ng'olulyo lw'omwana w'omuntu. Ekyo Adamu nga kitaabwe yali akibagambye, ate nga babadde naye emyaka mingi egisukka mu 3. Therefore baali bakimanyi bulungi. Kayini teyalina kukkiriza. Bwe yatunuulira ebyokusaddaaka ebyo n'alaba nga tewali nsonga lwaki abissaamu okukkiriza, ye kyava abiteekamu endowooza ye n'agamba ye lwaki tusaddaaka busaddaasi ndiga, nze bwe mpaayo ebibala ffene n'emiyembe okubonaabona n'ensolo nsala ensolo yaaki, bwe mpaayo ffene n'emiyembe ne vakedo, Katonda tayinza kubikkiriza. Okukkiriza kwa Aberi kwe yalina mu musaayi gw'ensolo nti gwe gwokka oguteeka okuweebwayo ku kyoto. Bayibuli egambye nti ne kumulabisa okubeera omutuukirivu. Olaba okukkiriza okwo. Kayini yatunuulira ensolo nga temuli makulu musaddaaka biki nammwe, n'awaddeyo ebibala naye aba awaddeyo. Aberi amugamba nti nedda tuwaayo nsolo zokka, kubanga mu musaayi gwazo mwe muli essuubi, nedda nammwe temutugira. Bwe mpaayo ffene na bikini n'ejjambula n'amayuuni kyekibaawo. Olaba kati okukkiriza bwe kutyo bwe kuli. Nti okukkiriza abantu tuli mu nsolo tugamba nti no, omusaayi gwa Yesu Kristo gwe gutulokola gukka, nti nedda nammwe mutwale eri. Nze bwe nkola ebikolwa ebyange ne neerongoosa n'ensiba ennaku 7 n'ennyambala engoye enjeru n'entambula ku mukono ogwa ddyo n'empaayo ssente situuka, nedda nammwe munda temutugjeeko. Kati okukkiriza kitegeeza okukakasa ebyo yadde tobiraba bulungi naye nga bituufu. Kankuweyo omulala. Katonda agenda Musumba nina kyentegedde awo nti okukkiriza kuno kuteekwa okubaako obuwulize. Kubanga waba agambye nti olw'okukkiriza Aberi ye yakkiriza nti waaliwo enkola Katonda gye yali ataddewo. You have to accept it and obey it. Era okukkiriza kuzaala obuwulize. Obuwulize si bwe buzaala okukkiriza. Kubanga Kayini eno okugaana enkola ya Katonda. Obujeemu bwe bwalaga nti okukkiriza kwe mu Katonda tekuliiwo. Olw'ekyo okukkiriza abuuliza nti kukola kutya, bwe kutyo bwe kukola. Okukkiriza kuleeta obuwulize eri ekigambo kya Katonda ne beyagamba. Soma olunyiriro lw'omunaana olabe Ibulayimu. Olw'omunaana lugambye lutya? Olw'okukkiriza Ibulayimu bwe yayitibwa n'awulira n'okugenda n'agenda mu kifo kye yali agenda okuweebwa okuba obusika, n'avaayo nga tamanyi gy'agenda. Oli omusajja olw'okukkiriza Ibulayimu yayitibwa. Yasetoka busetuse n'atambula. Katonda n'amugamba nti genda mu nsi gye ndikulaga. Gy'atamugambye nti ye gindi. Ate sigamba nti yali akolaganyeeko naye emabega nti bazze bakolagana. The first voice from God was a call. Yimuka mangu. Nti gwani aŋŋamba. Yimuka. Genda okwata ebibyo. Otandika okutambula. Nsoloza omukazi wo byonna. Ogendeze gye ndikulaga. Ng'oyinza ogoberera ebintu bifaananako bwe biti. Nsoboka kubuuza Musumba. Ndaga wa transport enkana kyana n'alya biki mu kkubo. Abo entuuka ntuukira wa? Si bwe kiri bannange. Ibulayimu yandisoose kwaŋŋanga by'onaamusoomooza mu lugendo. Tegekere bulungi. Ontwalawo. Sooka ompulire pulandi bulungi. Nsangayo ki? Ensolo zange zino zinaalya ki? Mpaamu akadde nerowooze. Naye Bayibuli egambye nti Ibulayimu n'akakasa eddoboozi lya Katonda nti kyamugamba kituufu, ensi gy'eri newankubadde tagirabangako. Ekyo bayita okukkiriza. Naffe tulio ntukkiriza tugenda mu ggulu tetulirabangako. Teri yali atuuseeyo naye tukkiriza nti gyeriri. Owulira essuubi eriryawo. Tukola n'ebintu ku nsi kuno nga tusuubira ggulu lijja na nsi mpya naye bakubuuza nti wali olinnyeeyo. That is faith. Kati Ibulayimu omulabi Bayibuli egambye n'atambula, kagamba akasinga okunkolera mu lunyiriri olwo bunga tamanyi gy'agenda. Ng'oyinza okutambula tomanyi gy'ogenda, n'olinnya bulinnya takisi litambula ogende nga tomanyi gy'ogenda kipayopayo. Naye okutambula okwo kukulaga nti yalina okukkiriza. Kati n'omuntu ayabuuza ekibuuzo kino, okukkiriza kyeki? Kukkiriza kukola kutya kutyo kukola. Okukkiriza kuzaala obuwulize. Yesu kali toyinza kukkiriza Yesu ate n'omujeemera. Singa bw'okkiriza Yesu okwata sabbiiti, bw'okkiriza Yesu olya birongoofu, bw'okkiriza Yesu omwenge n'ebiralo bijja mu bulamu bwo, bw'okkiriza Yesu okola bituufu, kubanga okukkiriza kukolera mu buwulize. Ibulayimu bwe yakkiriza n'okutambula n'akola ki? N'atambula n'agenda. Omulala olunyiriro lwa 24 mu ssuula y'emu, naye katumwogereko nga tufundikira ekibuuzo kino. 24 agamba atya? 24 agambye olw'okukkiriza Musa bwe yakula n'agaana okuyitibwanga omwana wa muwala wa Falaawo. Olw'okukkiriza Musa bwe yakula n'agaana
okuyitibwa omwana wa Falaawo n'akola ki? Genda maaso. 25 ng'asinga okwagala okukolebwanga obubi awamu n'abantu ba Katonda okukira okubanga n'okwesiima okw'ekibi okuggwaawo amangu. Owulidde akantu ako nti okukkiriza kwaleetera Musa okugaana naye gwe manyi kye bayita Misiri y'ekiseera ekyo. Kye ŋŋamba nti yali mulangira. Waliwo n'okuba omulangira talinga nze Morino omukopi naye crown prince okitegeera omulangira agenda okusikira entebe. Kati ekyewuunyisa kwe kukiyita nti okwagala okukolebwanga obubi awamu n'abantu nga yeegaanisa okubeera mu kwesiima okuggwaawo. Gwe mutabani wa pulezidenti nga gwagenda okuddako n'osalawo ogende Kalamoja otandika okulunda ente n'abakalamoja oba ku street okusabiriza. Si kyangu. Kiki kye yalaba Musa? Okwo kye bayita okukkiriza. Okukkiriza kutegeeza okutegereza ddala ebitalabika. Yatunuulira ebiri invisible. Yatunuulira ebitalabika. Musa yali mu lubiri naye ng'atunuulira wala. Obadde okimanyi nti Musa kati ali mu ggulu? Teyalaba wala oyo? Yalaba. Teyanywereza ddala ebitalabika? Kituufu. Nti n'asalawo akolebwa obubi n'abantu be okusinga ebyobugagga ebiggwawo amangu. Kati abantu tubasaba bali ba programu eno bafuna okulengera okuwanvu, funa okulengera okuwanvu. Oleme kubeera mu kimulungu bakumpi awo. Besifuna zino agambye biggwawo. Notamuno nonyigiriza ono n'okolirira n'onyigiriza ono n'owamba bino. Baako n'amaaso agalaba ebitalabika. Kati tuva tukkiriza ffe abakkiriza Katonda okubonaabonekaawo mu nsi. Naye nga tumanyi nti mu kukkiriza kwe tulina mu Yesu tuli bakubeera mu bwakabaka bwa Katonda. Olabye okukkiriza okwo Musa bwe yakkiriza n'agondera Mukama n'akola kyayagala. Omuntu yenna awulira ebigambo bino ayogera ku kigambo ku kukkiriza naye ng'okukkiriza tekuliiko buwulize okwo si kukkiriza kwa mazima. Nakugambye nti waliwo okukkiriza okuli mu nsi olwaleero bakkiriza waleyanga ndi mu takisi nali nvuga buvuzi ebitala ne binkwata awo ku yaadi kati nga simutegedde yava mabega endabirwamu gitadde wansi. Kkiriza Yesu, kkiriza obeera omulamu. Yatula kati obulokozi mu ddakiika eyo mutegeere mukkiririzaawo njatuliraawo. Waliwo okukkiriza okwokungu gwe batanyanjulidde gwe sitegedde. Okukkiriza Katonda tekukoma bukomi ku kukkiriza Yesu yatula. Kugendera ddala mu kumuwulira n'okukola byakola ki byayagala. Obanga munjagala munaakwatanga ebiragiro byange. Kati omuntu yenna ali eyakkiriza obukkiriza ye n'akomaawo n'atakkiriza kukkiriza okwo kuyingira mu bulamu bwe kumuleeta mu buwulize ali mu kiseera kizibu. Kati okukkiriza okwo yalina ekibuuzo kye yagasseeko awo. Yabuuzizza n'agamba nti okukkiriza okwo nze nkutandika oba Katonda bikkula oba Galatiya 2:2 byeko nkitunnyonnyola. Kibuuzo kyabadde kinene kikirimu obuwaayiro bungi. Meka 5 Bagalatiya sura 5:22 agamba atya? 22 otyo agambye nti naye ebibala by'omwoyo kwe kwagala, okusanyuka, emirembe, okugumiikiriza, ekisa, obulungi, okukkiriza, 23 obuwombeefu, okwegendereza. Ku biringa ebyo tewali mateeka. Ate bw'oba n'ebyamateeka gonna oba wagatuukirizza dda. Toyina bw'obeera nabyo nga togatuukiriza. Waliwo yanga nti kati ffe tulina mwoyo ebyamateeka twabivaako n'enseka. Oyinza otya okubeera n'ebyo n'oba totuukiriza mateeka. N'obeera omuwombeefu ng'atotta. N'obeera n'okwagala ng'ate ovuma. Tekisoboka. Mu bufunze ebyo byonna bigenda okuggweramu. Ng'amateeka ogakwata bulungi. Ate ng'ogeetaagira ki? Ekanize webeera no nga ntudde nkola obuweereza buno. Etteeka lya UCC linkwatirako wa. Kubanga byenjogera si bya buwemu. Byenjogera tebinsayitinga violence. Byenjogera tebirinyirira ggwanga. Kati etteeka lya UCC lirina mugaso.
ne bwe litabaayo naye balisazaamu nze terina we linkwatirako kati kubanga byenkola byonna biri mulyo naye singa nkola ekitali mulyo nga liyimuka nga livaayo. Kati Pawulo kyagamba nti omuntu bw'abeera n'omwoyo omutukuvu, omwoyo omutukuvu n'amuleetamu ebibala bino byonna ebiri mu mateeka by'aba akola mu bufunze tegagasa. Amateeka gavaayo nnyo ng'ogamenya, oba togamenya gabanga agataliiwo. Etteeka ly'omusolo bwe litabaawo toba na buzibu, naye balireeta limenya nga liyimuka. Bw'oba omusolo tolina mutawaana era tewalina akubuuza kibuuzo, naye lekerawo ogguwa ojja kuliraba nga ly'amaanyi. Era bw'oba olowooza nti musimu temuli mateeka egenda otta omuntu, ojja owulira etteeka bwe lizitoba mu kooti nga bakusalidde emyaka 99. So mu bufunze okukkiriza kibala kya mwoyo. Kitegeezaako okugamba era Katonda yakituwa munnange. Kyali tekisoboka Ibulayimu ye yennyini ku bubwe, kyali tekisoboka Musa ye yennyini ku bubwe, kyali tekisoboka Aberi n'abalala boogerwako mu ssula 11 okukola bye baakola singa tekyali kisa kya Katonda. Kikyensaba omuntu awuliriza tulina okukkiriza kwennyini kibala, si ffe tukyezimbamu naye kibala ekituweebwa omwoyo wa Katonda. Ekibala ekyo tukifuna tutya? Ekibala ekyo tukifuna nga tukkiriza okukula mu mwoyo. Okukula mu mwoyo manye engeri gye kutandikamu. Okukula mu mwoyo kutandika na kuwuliriza mwoyo. Bw'obanga onaayagala okukula mu mwoyo tandika kumugondera. Buli w'omugondera mu kigero ekisooka ogenda mugondera mu kyokubiri, ogenda mugondera mu kyokusatu n'ebiddako. Buli lw'omujemera mu kigero ekisooka n'ekyokubiri n'ekyokusatu n'ekyokuna ogenda kudda mabega. Kati okukkiriza kuno tukufuna tutya? Nti olwaleero Bayibuli bw'egamba bw'owulira eddoboozi lya Katonda tokakanyaza muki mutima gwo. Awo okukkiriza bwe kutandikira. Olunaku lw'owulidde nti wano bwe tukwata n'okakanyaza omutima gwo nja kugira mpita wano ofiirwa ekirabo kye bayita okukkiriza. Kayini bwe yawulira n'akakanyaza omutima gwe obutakola, Aberi bwe yawulira n'aggulawo omutima gwakole, olwo n'aba n'okukkiriza. Ekibuuzo kibuuza eddoboozi lya Mukama gwe bw'oliwulidde okakanyiza mutima gwo oba oguddewo. Buli lw'oggulawo omwoyo omutukuvu atuula mu ggwe ng'akuzimbamu ekibala ky'okukkiriza ng'ogenda mu maaso ng'owangula. Kukkiriza kuli God given kwegamba, it's not about nze kukola bikolwa birungi nsobola okunyweza obulungi. Musa yandikikoze atya? Noleka ebyobugagga gaali maanyi ga Katonda. Kasita yakkiriza okuwulira Mukama omwoyo n'amuzimbamu okukkiriza n'aleka ebyobugagga n'alaba ebitalabika. Yes. Omwagalwa atulaba ndooza naawe okiwulidde okukkiriza neyabuuziza ekibuuzo kino atugambye nti okukkiriza tetuyinza kwekolera nga ffe abaana b'abantu. Naye nze ndowooza musumba tukusabe. Kituufu. Tusabe Mukama abatalina kukkiriza kugane boba walonaga nti bwe webala ng'oyimiridde weekuuma oleme kugwa. So kakati abatalina kukkiriza nsaba mu ngeri enjawulo ndowooza tufukamire ku mavivi gaffe tukowoole Mukama mu ngeri enjawulo atuwe okukkiriza okw'enjawulo kubanga n'ensi eno gye tulaga musumba etulaze ebingi nnyo ebituugula. So kati twetaaga okufuna okukkiriza okugenda okutuyamba okubeera focused ku mulamwa gwa Katonda ne ku buweereza bwe yatuyitira okukola okusinga okuwabira mu nsi eno nga bwe tukyankalanya n'okutubuza. Kale omwagalwa ndooza nga bw'okiwulidde oba obadde tokirowoozangako ke kaseera okirowoozeeko fukamire wansi ku mavivi osabe Katonda mu ngeri enjawulo atuwa okukkiriza okwo kubanga kwokka nga bwe twatandikidde eri nti kwe kukola ki kwe kunyweza ebisuubirwa. Tetuyinza kusuubira ggulu nga tetulina kukkiriza. Katukunyweze nga tusaba Mukama atuwa amaanyi ago. Nga tetunagenda mu kibuuzo kiddako musumba kasooke tunywe ku lwendo lw'amazzi. Weewaawo bw'onookaabiriranga okumanya n'okuliyiriranga okutegeera, bw'onooganoonyanga nga ffeeza n'ogekkennenyanga ng'ebyobugagga ebyakwekebwa, kale olitegeera okutya Mukama n'ovumbula okumanya Katonda kubanga Mukama awa amagezi. Program Lesson Weekend ku 3ABN TV. Kkiriza gonda. Katonda atuyisa mu mbeera zonna ze tuyitamu tusobole okukula. Mwe tuyigira okwesiga Katonda. Naye Mukama yatulekera okwesalirangawo. Obutagenda mu ggulu kusalawo. Emirembe
essanyu wakati mu seeta ensisinkano ne Mukama bw'oba onaava mu kubeera supplanter obeere Israel the blessed. Bintu tetuteeka kubifuna nga tuyita ate mu kumenya biragiro bina mateeka. tuyiga okubanguka mu byawandiikibwa. Gamba ng'okutukuza sabbiiti ng'etteeka bwe riri, okwagala abatayagalika 3 paka ssaawa 4 ng'eddiddwamu ku sabbiiti enkya. Nange Yonasaani Matovu munnagomba. Lesson week eno katuyigire ku bigere bya Kristo. Weewaawo bw'onookaabiriranga okumanya n'okuliyiriranga okutegeera, bw'onooganoonyanga nga ffeeza n'ogekkennenyanga ng'ebyobugagga ebyakwekebwa, kale olitegeera okutya Mukama n'ovumbula okumanya Katonda, kubanga Mukama awa amagezi. Omulabi waffe nkulisaayo mu kuwummula kwe tubaddemu eddakiika ezo ze tuwummuddemu nga tugenda mu maaso musumba. Omulabi waffe omu yabuuziza nti okusiiba kye ki? Era tusiiba tutya okusiiba okutuufu? Bayibuli ewa magezi ki ku kusiiba? Ayina bwe yannyonnyodde nti singa aba alidde emmere ye ku ssaawa 2 ez'ekiro n'asiiba paka n'addamu okulya ku ssaawa 2 ez'olunaku oluddako, kwegamba z'ennaku essaawa za 24. N'abuuza nti asiiba bulungi oba ali ku bibye? Yandyagadde okumanya okusiiba okutuufu asobole okutambulira mu butuukirivu. Ekibuuzo ekyo nakyo kigazi, era twetaaga okukyanukula n'ebibuuzo ebirala bingi ebikikwatako wamu. Okusiiba kitegeeza okwerekereza ebyetaago ebikulu eby'obulamu. Kwerekereza ebyetaago ebikulu eby'obulamu n'obita n'obivaako n'obyerekereza okumala ebbanga eggere. Ebyetaago ebikulu okusingira ddala mmere n'amazzi. Mmere ebyetaago ebikulu musumba n'okunaaba. Ebyetaago ebikulu eby'obulamu luwabanga bwe kibanga ddala okunaaba eyinza obutaba essential need, kubanga omuntu ayinza okumala ebbanga tanaaba naye n'abeerawo nga mulamu. Tulina abalalu bwe babanga ddala balalu batuufu bamala ebbanga eriwerera ddala. Mulimu n'abamala omwaka omulamba, abamu babakunukkiriza myezi, n'omwana oyinza omufuutafubutulawo n'akubayo wiiki ze 2 ssebo katotegedde nakutegeera, naye nga obuliri ayingiramu buyingire nga musota. Naye kyegezaako gamba nti okusiiba kitegeeza, ekigambo kyennyini okusiiba kitegeeza okubaako n'ekintu kyolesse. Osobola kati olayinza oga nti nakusiibye, yage makulu g'ekigambo, essimu nagisiibye. Okusiiba kitegeeza ekintu nga mu bulamu bwo kyetaaga nnyo naye n'okireka okumala ebbanga eggere, ekibayita okusiiba. Okusiiba okusinga okukola ennyo kwe kusiiba okw'ebyokulya n'ebyokunywa, kubanga ekyo kyetaago ekisinga ebyetaago byonna eby'obulamu. Nti ebirala byonna omuntu oyinza obbimugyako naye tosobola kumuggyako mazzi na mmere. Kati ensonga lwaki okusiiba kusinga nnyo okutunuulizibwa ebyokulya n'ebyokunywa, kubanga essential needs ez'obulamu, food and water is the most important. No understand yayitawo okusuula ensi. Era n'ensi bwe yali ego yagwira mu mmere. Ate ne mu ddungu ng'alumbye Kristo. Ne mu ddungu era yatandikira ku mmere. N'Abayisirayiri amazzi ag'emmeriba n'emmere bye byaleeta obuzibu. Ne leero bantu bonna bwamalaya babukola lwa mmere, abantu bonna balwana lwakulya nno, paaliyamenti mwonna, kabineti kujja lubuto lubuto. Olaba omuntu ng'ayogera ebintu nga n'ennyinta bitegeera, naye lubuto nga lufuuse ekizibu. Lubuto. Kakati eyo essential need ey'obulamu. Omuntu ayinza okuggyako engoye n'oba nga toyambala, naye osobola okubeerawo ekiseera ekiwanvu wadde nga toyambadde. Omuntu ayinza okuggyako byonna, n'essimu ne bagikuggyako n'ebirala byonna, bayinza n'okwawula mu bantu naye n'obawe kasita oba ng'olina emmere n'amazzi. Yensonga lwaki okusiiba kusinga nnyo okutunuulizibwa ebyokulya n'ebyokunywa. Yeyo yokka ensonga, naye tekitegeeza nti omuntu ayinza kusiiba kintu kirala kyonna. Gamba Daniel yasiiba naye ng'ate anywa amazzi, ng'anywayo amazzi wiiki ezi
ssatu ng'emmere gy'atalya naye ng'ebyokunywa akola ki anywa n'obutuutu butonotono bw'asobola okulyako ebibala n'ebirala kyengeza kugamba kye kinti okusiiba tekuliiko mu byawandiikibwa kintu kyatugambibwa nti bw'osiiba kino kyoleka naye wabula bwe tukusomako mu byawandiikibwa ebitukuvu bonna abaasiiba n'engeri gye kwakolebwanga baasiibanga mmere Musumba eri abalina ensiiba ekiseera ky'okusiiba ye kalema kalema basiiba owulira olinaga nze nasiibye sukaali ko nasiibye mwenge nze nasiibye eyo enkola eri etya Musumba kaakati bwe tunannyonnyola ekigambo kino n'amakulu g'okusiiba tugenda tutuuka okukitegeera nti okusiiba tekuli ku kikyolese eyo si y'ensonga enkulu mu kusiiba oba olese essimu oba intaneti gy'ovuddeko for 2 days oba kulya kyonna kyonna gwe kyolowooza kyolese mu kusiiba ate si y'ensonga si y'ensonga newankubadde nga mu kusiiba kibaamu naye si y'ensonga kati asiibye sukaali asiibye essimu asiibye emmere asiibye ng'alinywako mazzi asiibye nga agenda kufuna awo bonna baba balina kye basiibye kye balesse awo mbadde nnyonnyola amakulu ga kigambo kusiiba kuleka kintu eky'omuwendo eri obulamu naye ekisinga eba mmere kyekyomuwendo ekisinga so ndowooza omuntu yenna asiibye yandibadde aleka mmere kubanga okusigala ng'olya naye nga muwogo gw'otalya nakyo kikireeta obuzibu okusigala ng'onywa naye ng'omwenge gw'otanywa ndowooza Musumba tutunuulira oba kigendeerwa ky'okusiiba so kati ekigendeerwa ky'okusiiba y'ensonga esinga obukulu si bino bye tusiiba naye njagadde obbikoonako okuleeta amakulu g'ekigambo okusiiba kitegeeza ki kati okusiiba kuno tukusomako mu bayibuli bikkula mu kitabo kya Eseza essula 4 olunyo lw'16 gamba kintu kya bayibuli tuleme kulowooza nti tekiriimu nga wali bayinza okubanaga nti awo kusiiba kwa bukafiiri nze sisiiba Yesu yandokola okusiiba kintu kya byawandiikibwa era tukisomerako ddala nga kyakolebwanga Eseza omutuuseeko tatera kubikulwa Eseza essula 4 olunyo lw'16 agamba atya otyo 16 agambye nti genda okuŋŋaanya Abayudaaya bonna abaliwo mu Susani munsiibire so temulya newankubadde okunywa ennaku 3 emisana n'ekiro era nange n'abawala bange tunaasiiba bwe tutyo kati okusiiba ezo nnaku 3 nambirira tebalya tebanywa naye nga basiiba lwaki eggwanga ligenda kusaanyizibwayo eri Abayudaaya tetujja kusoma nnyiriri nnyingi naye enkomerero ya byonna bwe baamala okusiiba Mukama n'ayanukula okusaba kwabwe eggwanga lyabwe ne liwonyezebwa ewalala Ebyomumirembe ekyokubiri essula 2 onyiri olwokusatu Second Chronicles Ebyomumirembe ekyokubiri essula 2 onyiri olwokusatu agamba atya Ebyomumirembe ekyokubiri 2 olwokusatu Yekosafaati n'ayimirira mu kkuŋŋaaniro lya Yuda ne Yerusaalemi mu nnyumba ya Mukama mu maaso g'oluggya n'ayogera nti ayi Mukama Katonda wa bajjajjaffe toli Katonda mu ggulu era si ggwe afuga obwakabaka bwonna olwokusatu agambye Yekosafaati n'atya ne yeeteekateeka okunoonya Mukama n'alangiira okusiiba mu nnyumba ya Yuda owulidde nga batidde beeraliikiridde ejje libalumbye Yekosafaati n'alangiira basiibe era bwe baasiiba byandikwa bitulaga nti abalabe baabwe ne bawangulwa okusiiba kusiibwa mu byawandiikibwa kujja lwa nsonga okusiiba si luwalo tewali wonna kusiibwa lukwateekebwa mu kalenda nti okutandika ennaku z'omwezi ne bwe ziti kisiibo enkola ey'okusiiba nga tuteekawo ebiseera tusiibiremu si ntuufu
Bombuulira Musumba. Enkola ey'okusiiba nga tuteekawo ebisale kati guno omwezi gwe tulimu kisiibo. Guno ono kalema, ono lamanzaani. Banansonyiwa abasiraamu n'abakatuliki okwogera ku nsonga yaabwe. N'ebyetaaga okuyiga kubanga eno puroguramu ya bibuuzo ate banditegedde batya. Okusiiba nga kuteekeddwa nti kiseera kituuka bwe kiti ne tulyoka tusiiba. Okusikusiiba si ensiiba enteeketeeke eyabyawandiikibwa. Okusiiba kuli wakati wa muntu na Katonda. Okusiiba kikolwa kya nkolagana. Okusiiba kiva mu morini munda. Nga waliwo obwetaavu. Nga afunye obwetaavu mu ye munda okusisinkana Katonda we ku nsonga ze. Okusiiba tekuliiko nti kwa Januari, kwa Februari, kwa March. Tekuliiko nti kutandika nnaku z'omwezi bwe ziti ne kugwa nnaku z'omwezi bwe ziti. Akonjeza katya Musumba. Okusiiba kikolwa kya Bukristaayo. Nti morini awulidde mu bulamu bwe nga yeetaaga okusisinkana Katonda ku lw'ensonga ze. Onzijukiza Musumba waliwo olunyiriri olugamba nti waliwo ebitavaawo wabula nga olw'okusaba n'okusiiba. Matayo 17:21. Matayo 17 lusome kubanga twetaaga tulusome naluwo tubeeko ne bwe tuwumbawo ng'ekibuuzo kino. 17:21. Olw'ekyo omuntu yenna ali eyo asiiba agamba atya? 21. Agambye naye kyokka ekyengeri eno tekiyinza kuvaawo awatali kusaba na kusiiba. So in other words wateekwa okubaawo ensonga enkulu. Wateekwa okubaawo ensonga lwaki okusiiba weekuli. Ng'ate ekintu ekyo kikalubo tekimala gavaawo. Egamba okusiiba si nkola ya byabulamu. Nti katusiibe kubanga obulamu butuyigiriza okuwummuza ku byenda. Naye bwe nkikola Musumba mba mubi. Bw'okikola ku lw'ebyobulamu ekyo kati oli ku byabulamu okola therapy wejjanjaba. Ne toli mu kusiiba okwenkolagana ne Katonda. Yes. Okusiiba kiri wakati wa mori ne Katonda we. Naye singa ekizibu tukifaananya Sebaggala, Morini n'abalala ffenna tusobola okwegatta mu kusiiba kumu ne twogera ne Katonda waffe. Kati okusiiba kikolwa kya Bukristaayo ekiyimirira mu nkolagana wakati w'Omukristaayo ne Katonda we. Tekiriiko budde, tekiriiko kifo, tekiriiko nteekateeka yonna yalambikirwa nti asiiba alina kugenda mukono, nti asiiba alina kujja mu kkanisa, nti asiiba alina kuba mu takisi. Kiri wakati wo ne Katonda. Omwoyo omutukuvu owa Katonda akola mu ggwe n'akutegeeza nti naye weetaaga ekiseera ekyenjawulo ne Katonda wo. Ku lw'ensonga eyo koola eyo bw'ejja olwo n'olyoka owummuza byonna n'owaayo obudde okutabagana ne Katonda wo mu ngeri ey'enjawulo. Ate Musumba waliwo ndabidde we nakisoma kati nga bwagamba nti nga tonnawaayo saddaakayo bw'oba olina enkolagana kwegamba enkolagana eyamenyese ne muganda wo sooka oddeyo sooka otereza enkolagana olyokeeyo. Kituufu. Kiri kitya mu kusiiba? Era tugenda kukituukako wano wansi. Era kukituukako wano wansi mu Isaaya. Essula ya 58. Isaaya essula ya 58 gisome. Isaaya 58. Isaaya essula ya 58 gisome. So okwo kwe kusiiba. 58. Isaaya 58 somo olwokusatu paka olw'omwenda. Okusiiba Katonda alina byayagala bikuveemu ebiva mu kusiiba. Olwokusatu agamba atya? Agambye lwaki ffe okusiiba. Lwaki ffe okusiiba? Bwe boogera otyo naye n'otolaba. N'otolaba otyo. Lwaki ffe okubonyaabonya obulamu bwaffe otyo naye n'otokisaako mwoyo. Otyo laba ku lunaku olw'okusiiba kwammwe kwe mulabira essanyu eryammwe mmwe. Temulabira essanyu eryammwe mmwe. N'emirimu gyammwe gyonna nga mukoze n'amaanyi. Laba musiibira ennyombo n'okuwakana n'okukuba ekikonde eky'ettima ne musiiba leero bwe mutyo
n'okuwaliriza ne muwaliriza n'okuwuliriza ne muwuliza eddoboozi lyammwe mu ggulu ne bw'okomaawo. Tukyagenda mu maaso. Okusiiba, Abayudaaya baabuuza tusiibira ki nga Katonda tatuwulira? Twebonerereza ki ng'ate talina bw'atuwulira? Katonda agamba nti okusiiba si kwebonereza. Tosiiba nti nti omusajja ono si mwangu. Kaakati waliwo baziyita dry. N'amukubira dry wiiki egi n'embirizi ne zivaayo, naye nga dry agikuba yeekube mu mutima. Tomanya omusajja muzibu, naye bw'anandaba ng'olulimi lusobokayo bannanga anampa omulimu, ye yaani oyo atalaba nga nfa. Okusiiba si kwebonereza, never. Okusiiba si kweteekako bulumi ku mubiri. Yesu kyavaaga nti bwemuba musiiba temuba nga bannanfuusi abatula ku nguudo, yenna n'asiiwuuka, amalusu tamira, emimwa ne gikala, emimiro ne gikala, mbu yasiibye n'ayambala n'ebiziinaziina. Nabagamba nno mugende mu mayumba gammwe mwesaabe n'omuzigo. Katonda aba abawulira. Kikyagezako okugamba okusiiba si kwebonereza. Okusiiba tekuli ku kikyotalidde mu kusiiba. Okusiiba tekuli ku budde bw'omaze nga tolya. Nedda. Okusiiba tekuli ku neebonereza gye weebonereza. Nedda. Okusiiba kuli ku kiki gwe ne Katonda kye mutuukako mu kiseera eky'okusiiba. Bw'osiiba ensiiba ey'okwebonereza, ey'okwerumya, ey'okubala ebiseera, yansiibye ebbanga ddene, bw'osiibako ennaku 2 oli bubi, asiibye 3 yasinga, wa wiiki ate oyo yayiseewo. Eyo enkola ekyo bakiyita ascetism. Ascetism y'enkola eyatandika edda, eyatandikawo obumonko ebigo. Abasajja gye bagendanga ne batebaka na bakyala ne beerumya nga beerumya mu ngeri eyo. That is being ascetic. Era ne balubaale baabasinzanga bwe batyo. Ensinze yeba y'abalubaale. Ensiiba yonna nga yakwerumya, era nga gy'okoma okwerumya Katonda gy'okoma okubanga oli mukkiriza w'amaanyi, eyo yali nsiiba y'abasamize. Tojjukira ku lusozi Eriya bwe yazimba ekyoto, bannabbi ba Bayaali ne baleekaana ne beesala emisale okusinza Bayaali. Tawudde bw'agambye ne muwanika eddoboozi lyammwe mu ggulu, gy'okoma okoowoola ennyo. N'agamba n'omusajja ng'akoowodde. Yesu kyavaaga nti bwe musabanga temuddingana bigambo ng'abakafiiri. Enkola yalinga y'abannanfuusi n'abakafiiri be basaba nga baddingane, oli n'asaba n'awunga, amalusu ne gamuggwamu n'amyuka amaaso n'avuluuja ejjovu. Yesu agamba no, eyo ensaba ya kikafiiri. Kitammwe yawulidde dda bye musaba nga temunnaba na kubyogera. Ne mu kusiiba bwe kiri. Olw'ensonga eyo ensiiba yonna nga yakwerumya ku lwa Katonda si ntuufu. Eyo ensiiba yali yakisamize. Era kyova nti bali beerumyanga, bwe baakoowola n'agaana okuwulira ne bakwata enjokyo omuliro nuleko gweyokya ku mubiri. Bayaali awulire n'agaana ne bakwata obwambe ne batandika okubwesala Bayaali alebe ku musaayi awulire. Katonda Eriya bwe yayimuka yasaba ebigambo 9 we byaggwerawo bwe biti, Katonda nga yawulidde dda. Kati mu kusaba ne mu kusiiba Katonda tawulira according to the magnitude of osabe bigambo bimeka, omaze ennaku mmeka ng'olaajana. Nedda. Wabula bw'osiiba Katonda aba ayina mulimu gw'ayagala gukolebwe mu ggwe. Kubanga Katonda bw'aba akola takola nga ggwe bw'oyagala, akola nga ye bw'ayagala. Kati oyingira mu kusiiba ng'ozze kumukyusisa. Yingira mu kusiiba ng'ozze ggwe kukyuka kufaanana by'ayagala. Bw'oyingiranga mu kusaba n'okusiiba togendangayo kukyusa Katonda. Tokolanga nsobi eyo. Mukama ku luno, Mukama ndaba mu mbeera eno akulaba bulungi.
akutegeerera ddala ne pulaani zazirina. Nze nina okuyingira. Kati bw'ogenda mu kusaba olajjaniranga Katonda kukuyingiza mu kyayagala. Kubanga oyinza okuba osaba mwami ku myaka 2 ng'agenda mukuweera ku 3. Ng'essaala gy'osaba yakuddibwamu 15 years to come. Naye ng'osiibaawo Mukama omwaka guno naye ng'okyabuzayo 14. Kati kiba kirungi bw'oyingira mu kusiiba n'otasiiba na kusaba Katonda kumukyusa n'osiiba kussa okusaba oyingire mu 15 egya Katonda. Kati maliriza ebigambo ebyawo ku lunyiriri olabe okusiiba ne kikutegeeza. Tatandikira ku lunyiriri ndozanga lwa 5 oba lwa 6. Tubadde ku Isaaya. Isaaya 5:8 olw'omukaaga. Lugamba lutya? Kuno si kwe kusiiba kwe munalonda. Kuno si kwe kusiiba nze kwe nalonda. Okusumulula ebisiba. Kusumulula bisiba. Otyo? Ebyekyejo. Otyo? Okufundukulula emigwa egy'ekikoligo. Otyo? N'okuteera ddala abajoogebwa. Otyo? Era mumenye buli kikoligo. Genda maaso. Si kugabira bayagala emmere yo. N'oleeta abaavu abagobebwa mu nnyumba yo. Otyo? Bw'olabanga ali obwereere n'omwambaza n'oteekisa mubiri gwo. Otyo? Kale omusango gwo ne gulyoka gusala ng'emmambya. Omusango ne gusala ng'emmambya n'okuwonako ne kwanguwa okutuuka ku n'obutuukirivu bwo buli kukulembera ekitiibwa kya Mukama kiri kusembeza. Oluddako olw'omwenda n'olyoka oyita Mukama n'ayitaba. Olikaaba naye ayogere nti nze nzuno. Ne bw'okomaawo owulidde ebigambo ebyo biwooma. Kuno si kwe kusaba n'okusiiba nze kwe njagala Mukama. Kusembeza si time baavu nti zinaku 3 oba 5 oba mwezi oba wiiki oba ssaawa. Si mmere na bungi bwolese nedda. Okusaba n'okusiiba kwe nalonda kukusumulula kukyusa ggwe kusumulula enjegere. Agambye okugabira abalala emmere, okuleeta abaavu n'obasembeza mu nnyumba yo. Owulira okusiiba okutuufu mu bufunze. Okusiiba kyekyo Katonda kyakola mu nze nga ntabaganye naye mu kiseera ekyo. Kati okumala omwezi mulamba ng'osiiba Ramanzaani, ng'osiiba Kalema oba wiiki oba Durayi, kola byonna by'oyagadde. Naye bw'obivaamu nga toli ekyo, tosiibye yadde tolidde wali. So omusumba wano nina kyenjizeewo nga ndeeta ebyetaago byange eri Katonda. Let me not think so much about myself. Serowooza ko kyagambye n'oteekesa bulamu bwo kubukwatirira. Teekayo ekyetaago naye yamba ne kubatalina. Okkirize Katonda akukoleremu. Okusaba n'okusiiba kuyina kukyusa nze. Okusaba n'okusiiba bwe kutankyusa nze mba sisiibye. Okusaba n'okusiiba bwe kutankyusa nze kuba tekungasizza. Olemmere ndese ya bwereere. Toyingira mu kusaba na kusiiba ng'oyingiddemu kunyigiriza Katonda, kumukwata mukono, kumugwa wali abasiiba n'amugwa ne mbulago. Mazima gennyini okumala ennaku 5 nga tolya tonywa. Katonda bato mwerippyeko. Oba mutadde ku kizibu obulamu bwo otandise okubonya. Otuuse n'okuba nga tokyayinza nakwogera. Toyinza kati banange mujje munnyambe kubanga oyagala Katonda akuwa omulimu. Gwe Katonda tomugudde mu bulago gwe. Toyagala kumufiirako obufizi. Naye nga lwaki ofiira ku Katonda okanuke? Naye ate nga kyofiirako tekirina mu kigendererwa kya Katonda. Tajja kukuwa mulimu, ojja kufiira bwereere. Kati Katonda bw'oyingira mu kusiiba kkiriza ye akolenga bw'ayagala mu kiseera ekituufu mu ngeri z'otamanyanga agenda kukola. Kati gwe kyoba olwanako mu kusiiba ye gwe okukyuka oveewo ng'oli revive, oveewo ng'enjegere zikutuse, oveewo ng'ebifundikwa babifundukuludde.
ovewo ng'ogenze kuyamba baavu, ng'ogenze kusala musango gwa nsonga, ng'ogenze kulabirira mukyalawo, ng'ogenze kuva mu bwenzi, ng'ogenze kuva mu bukaba, ng'ogenze kuweereza, okwo ye kwe kusiiba Katonda kw'amanyi. Kati wabanga okwo si kw'olimu ng'oli kugwa mwezi ate dulayi ya nnaku bwezi, ebyo byonna okusiba kwa kisamize okwa Katonda kwekwo, era buli akuyingiramu n'aba bw'atyo aba ateebye mu ggoolo entuufu. Musumba, ebigambo ebyo bibadde biwoomu. Amiina. Nvuddewo njize ko kuba nange neeyongedde okutegeera ne ku ngeri gye nnina okusiibamu kaakati, kubanga luli mbadde neetunuulira nnyo. Tutera nnyo okwetunuulira, ne weetunuulira ebizibu by'onotandika okukabirira Mukama ne weggalira mu nnyumba n'okolotya. Agambye bw'osabanga kakikumale, genda okola ebyetaago, ebikolwa ebigoberera okukkiriza kwo, Mukama asobole okukolera mu ekyo. Ogamba gwe vaawo mu kusaba ko ng'osumuluddwa, ate totunuulira binene. Atugambye n'obudde, abamu tuteeka obudde ku kusiiba. Kuga ne bw'oba osiibye essaawa 2 nga kyekigendererwa ng'obwetaavu bwe buli, ne woba osiibye mwezi, kasi tootuuka ku kigendererwa ekyo, olw'okusiiba kukukoza amakulu, naye time nga totuuse ku ekyo teyina mugaso. Kati oli oyo yabuuzizza 2 paka 2, it is okay as long as you are comfortable with the day without food, tewali mutawaana. And it is between you and your God. Oba nnaku 3 ekyo teri agenda kubuuza kibuuzo, wewe ekiseera ky'owulira, naye ekikulu tuuka ku biruubirirwa ebyo. Tweyanza nnyo Musumba, tweyanze ng'otuzibudde amaaso. Manyi bangi ababadde nga nze nga balowooza nti byakwefaako, nga balowooza bya ssaawa, naye Mukama waffe yeebazibwe nti ebigambo ebyo bitegeerekese bulungi era Musumba abirambuludde bulungi. Kale bw'oba owulira ng'oyagala okuddamu okwongera okubyetegereza, osobola ogenda ku mukutu gwaffe ogwa YouTube onoonye Bayibuli egamba ki ng'otaddemu ekigambo Avento Productions. Ddamu owulirize puroguramu eno, ogyetegereze, omanye eddala ki ekituufu, naddala eri ggwe omuwuliriza waffe era omulabi eyabuuziza ekibuuzo kino. Nkusaba Mukama akukulembera kwe n'omwoyo omutukuvu okutegeera obutuufu ebigambo bino nga bwe bitambudde. Mu byonna tusobole okubifuniramu omukisa, okusiba kwaffe kuleme kubeera kwa bwereere na kulumya mubiri, naye ng'ate ekigendererwa kya Katonda tekituukiddwako. Tweyanza nnyo Musumba, tweyanze ng'obudde bw'otuwadde. Bulijjo puroguramu oggwako nga tukyayagala ebinyuma biggwa byokya, naye Mukama waffe yeebazibwe olw'obudde bw'asobodde okutuwa n'ebibuuzo bye tusobodde okuddamu. Abaagalwa naffe tweyanziza obudde bwammwe nammwe bwe mutuwadde okusobola okubaawo ku puroguramu y'olwaleero. Kantwale omukisa guno okubaagaliza sabbiiti ennungi. Mukama abawe omukisa, abasumulule mu bibasoomooza, ate era abawe omukisa mu ebyo ebyetaago byammwe, abawanguze byonna, ate okusinga byonna abawe emirembe gye. Musumba, olinayo gweyagala okutumira okwagaliza sabbiiti? Omukyala wange wali alaba n'abaana ne maama wange awamu ne taata wange omwami n'omukyala Sempala ab'enasana batumiddeko nnyo. Mukama abaomukisa. Amiina. Nange kanjagaliza mwenna abamanyi sijja kumenya bwe naamenya amannya mujja kunnyiigira abamu singa sigakoonako, naye buli gy'oli ng'omanyi nti nno omanyi Namutebi Maureen. Mukama akumpeera omukisa, webala okulaba puroguramu eno ate gyagazise n'abalala bangi bagirabe, tusobole okulaba nga tutuuka ku bigendererwa n'emiramwa gya Bayibuli nga bwe gigamba. Mukama abawe omukisa nga tugalawo puroguramu Musumba, otuwonge nateera. Atusabe. Yesu tukwebaza kubanga otuwadde omukisa okuba abalamu. Weebale kubanga oyogedde naffe okuyita mu kwanukula ebibuuzo bino. Otusaasire Mukama obulamu bwaffe butakola kituufu, naye bulijjo otuwenga omukisa tutambule nga bw'oyagala. Tuyingidde mu kiwumula ekya sabbiiti, yongere otuwa omukisa ku Mukama, wongere okubeera naffe era gutambule naffe. Wa Yesu Kristo Mukama waffe gwe tusabye. Amiina. Tusinkane nate era Mukama abawe omukisa. Bye-bye. Okuddamu byonna eri buli kibuuzo ky'oyinza. Bw'atyo bw'ayogera Mukama nti muyimirire mu makubo mulabe, mubuuze amakubo ag'edda, oluguudo olulungi gye luli, mutambulire omwo